Batwala box. Mubakwate box. Ekyo kyekiri mbalala mu kalulu ka DP. Ebibokisi byonna babibye babisitudde. Olaba baani abagoberera basajja bali mu uniform. Oyo Nobert Mao jukira minister mu government eno gye tuliko naye akulaga mbu ayagala kwesimbawo era nga yesimba ku president Yoweri Kaguta Museveni. Bannange bano batulabanga abaana abato, batulabanga abasiro batalina magezi byebyo ebitambula era kankulageko engeri wadde batiikingamu obululu. Teekamu obululu muli. Teekayo obululu. Kati gwe mbuulira tulagawa ako kalulu ka DP koka tulabye wanene aba LCs aba NRM ebikonde nga bivuga bikonde byennyini kwekwata ku nyama simanyi general elections nga we zigenda okuba naye nga tulabika gye tulaga bijja kuba biwanvu ate tubadde tukyali awo yefulufiga n'agamba nti Nobert Mao singa si Nobert Mao temwandibadde simanyi mumanyi DP no kwogerwako nokwanga mukyasobola green mumulaba lwa Mao agresi mu respecting okudda kunyala Mao lisimulyeko ebisatu kubanga byanyuma yakuwadde sente mwagala ekibino kitunda kigene kirwanagane kirwanyise baani mutujjeko akajanja tubimanyi toli weka n'abakuwaga tubamanyi byanyuma yakuwadde sente buli lwoyogera nga bakubayo ni PV ya movement. It's okay. You confirming and nobody Mao mugule muwate ate kwamba you are arguing this is national TV in philosophy. No. What idea we kugamba argumental kumpuga bulijjo wenjogera kumpuga bera the talking mugamba oyo musajja mugule aba movement bamuze otandika nobanga gwomwogerera ate nga bubakwanyinga mouthpiece ya national TV babera bagamba laba movement okumanya bitu birugamba laba mwogerera TV ya movement kakati ensonga TV ya movement si ya movement. Kati what are you saying? This is national TV. Bonjoga zo kuchagwa ninga waliwo ekituufu kyenjogeddeko nembaga nti muleke n'atabule ngabala abera wa NRM bwenjogera ku Mao nembaga Mao mumule bwenjogera ku Mpuga nembaga Mpuga temumukonjera abera wa NRM oli mu argumentum ad hominem eggwanga ate mmwe kizibu kya Uganda mazima mmwe banabibina argumentum katonatogena argumentum ad baclam ky'abalonzi ne bannanfuusi olabogamba nti Nobert Mao yakumye DP nga mwagenda dde bonna badduka lwa Nobert Mao badduka Mao n'asigala bonna bagenda mu Mao n'asigala Nobert Mao singa teyasigalawo kandi badde kati gwogamba nti ate yagikumye kibi kyenyogedde singa tebamuddu bonna bagenda mu Mao n'asigalawo ne DP n'asigala ng'asitamze ne DP Mao no matter what mwekerawo okulinyira abantu bajogajoga sikulinyirira bantu people ran from DP bonna balutabaguzi baani bano nonego badduka mu DP lwaki badduka olwokubanga bemalaya bamalaya bana byabufuzi abenzi obwenzi obwekunala emisana bamalaya ba politician enkyobera mu DP lulinogenda mu TB block lulinogenda mu NUP enkyonogenda mu FDC ndogala malaya kwako kubanga entala azaagala nezamanyi nezatamanyiiko ye buli kimu aba akimanyi so waba ayogera oluusi tugamba bugambi katuwulize byayogera naye nga mu butuufu ate nga tuvuddeko eyo munnange bingi nnyo ebigenda mu maaso era ebitambula waneeno mu ggwanga Uganda katudde ku nsonga ezitambula naddala eza Museveni okwetonda nazo zikyakutte wansi ne waggulu omwami yagambye nti talaba nsonga omusajja ono lwaki baba bamusonyiwa materialistic. Your focus on Museveni's apology is materialistic.
on behalf of individuals in Mengo, not on behalf of all Baganda. Ekyenjawulo ekiri wakati w'Omuganda ategeera nammwe abategeera Musa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yavaayo n'avumirwa ebikolwa by'okutta abantu b'omu Buganda era n'abagamba mubuulire ensi abantu abattibwa famire zaabwe bwe yava osiwava ekirwadde nakale kyagala omutta. Mmwe mutunuulidde nnyo ebintu ebyenfuna kubanga mu apology mwafuniddewo omukisa ogufuna ebintu mwagala nga mwe abantu bali mu administration temutunudde ekifaananyi kinene ky'Abaganda. Wano Buganda ani asinze okugoba abantu ku mataka? Buganda Land Board under the influence of Museveni. Kukyokutwala ettaka n'ogoba abantu ku mataka ga Buganda oba mu Uganda wadde Museveni mubisi mwagala ekigoba abantu ku ttaka n'ekitwala ettaka lya Buganda kiyaawo Mengo wekitooke Emana ne Mayiga mukitegedde bulungi nnyo. Buli bagobye Muganda yenna ku ttaka kuba tali Muganda mu Buganda bagenda okugjayo erisiiti z'obusuulu ng'ettaka lya Buganda Land Board nga tebuvaayo ekyogerako. Bagobye abantu e Kasokoso, bagobye abantu wano Lusanja, bagobye abantu eri gye bayiyo Kasasiro gye yayiika ng'amataka ga Buganda temusobola kuva okukola the statement kubanga mukolera Salimo Salina Museveni. So mwefaako mwekka ba administrators temufa ku Baganda abantu bali mu Buganda. Yesu lwaki kireeta akamwenyu kuba mwafunye opportunity okusaba. Lwaki musaba? The issue is Buganda terina weesobola kuyimirira kusaba ebintu ebyayo byeyakolerera nti ebisaba kusaba no. Museveni bwe yagenda mu kirana okulwana yali alina kikyalwanira mu Uganda era ali abanjani. Gwe kitooke Emana n'Empuuga. Museveni mu kirana bwe yali agenda okulwana olutalo yali abanja ki Uganda ne bannayuganda ali abanja ki. Fabalina ebintu ebiri feasible, tangible assets ne records weziri. Lwaki eva tusaba baguyira baserwajja okwota mutubasaba properties zaffe ettaka ne ssente? Can't you fight and bring back what belongs to you? You've got an opportunity that the grandson of Buganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is the one in control to take over power. Mumulwanyisa ani agenda oba witwe for good 40 years Museveni yaganda okutuukiriza endagaano ze neza Buganda zebakola gwe mugamba mwabaddiza ebintu asobola biba kubanga akimanyi nti ako kanyeebwa ke kabeera kaawo emyaka 4 mubanja ki mufunye omukisa muzzukulu wa Buganda alina amaanyi ngali wiringi okuzza ebintu bya Buganda ate mumulwana mukozesa CBS enkwezenge Nyarwanda ziri Mengo zirwanyisa omwana wa Buganda kyokka mufukabira Museveni bwaddize ebyamwe yabijjawa ebintu bya mumina bya Buganda mu kimwe bya Buganda Museveni yali abanja ki Uganda ogenda munsi mumulina ebyamwe bina okulwana biri tangible. These are tangible assets mu records weziri ngate musobola gamba nti katubale tulwane tuze ebintu byaffe mubeerawo mananga ate kati mugenda tuwadde ebintu byaffe ebyaffe temusobola kugamba nti we stand. Enough is enough. Kiki ekyatwala Ssaabasajja Kabaka mu nsiko? Tekwali kuzza Buganda kuzza bintu bya Buganda byakomawo agenda bituwa mukono kafuya ka apology kubanga temwagala kutegeera mu Bakitooke Emana Bampuuga Maana ne Bamayiga Maana mwabali Emmengo temwagala kutegeera nsonga zino. Omuzukulu wa Buganda, muzukulu wa Kayiira Gaajule yalina amaanyi atudde asobola n'okufuna akafansonyi nazza ebintu bya Buganda gwe mulwana. Omunyarwanda Ssebaggya Okoota talina the address mu Uganda gwe bufukamira mwagala baddize byammwe ebyammwe bye baddize. Lwaki bakubbako essimu ogenda ku poliisi? Kitooke lwaki bakubbako essimu ogenda ku poliisi? Lwaki bakubbako ekyapa ogenda ku poliisi? Lwaki ogenda mu kooti? Lwaki musooka kufunya bikonde ne mwekuba n'olw'okuzza ekikyo? Lwaki mulowooza temugenda kusaba omusajja amaze emyaka 4 mbuyinza nga tabawadde nga ne paati eyamuleeta mu kulwana yamala batuuza n'abakuba enjiri n'abagamba mujje tulwane tugenda baddiza byemmwe kati gwe mutulako mbagenda bibaddiza. Mwe ani gwe musiruwaza? We accept the apology, but he must add on actions. Which actions?
the materialistic actions ezebikolwa aza amataka ne sente for 40 years. Mulina omwana wamwe alina obuyinza mu ngalo, alina buli kimu, atege mulwana nga muzizo omusajja go odira otyo omuntu olina buli kimu Katonda akikuwadde. Ova we bajjula ogende basaniika. Museveni aweddeko, mulina omwana alina buli kimu, amanyi obulombolombo n'ennono, ate mudda ku musajja atalina address mu Uganda omugwira omusabe ebintu for 40 years. Kitookoba otegera lunaku ki? Amakulu emengo ndowooza omulabe gwe bakozeeko interview ebigambo bye yayogedde nekivuddeko kubanga bamwanukula we bati ate nga byonna bigenda mu maaso y'omukyala agambye nti byonna mubikole naye temujja kutujja ku mulamwa come 2026 tumanyi kye tuwagala. Kaakati bannyabo ne bassebo ebyo byonna mubikole, mwevuluge mu bitoomi, mwerangire omugambo, mweyombye abaalya ssente abeesimawo nga tebafunye kaadi, naye temutujja ku mulamwa. Temutujja ku mulamwa. 2026 tulina kulonda Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abeera omukulembeze w'eggwanga lino Uganda. Akalulu ka forest vote. Akalulu ka forest vote. Ndowooza mukitegedde. Vuddeko ate ye omusajja mukulu Frank Gashumba atabukidde Father Anthony Musala. Bibino Father Musala limo olubimbi lwo olwa Catholic Church. Father okimanyi mba respectinga nnyo muli baganda bange, tewaliyo institution gye respectinga Catholic Church mu Uganda. There are two institutions ezisinga respectinga, Buganda ne Catholic Church. Ompulidde? Father Musala lekera okumokinga President Museveni. Byebine bigambo. Lekera okumokinga President Lindako, lekera okumumokinga kubanga nawe fayiro yo kufe yajula dda. Lindako bingi oba Pope Francis asobola okuvaayo ne apologizingira ebibi ebyakolebwa Catholic Church emyaka 50 ensi nekkiriza apology eyo. Gwani atakkiriza apology ya President Museveni? Gwani Father Musala kasi kwogera ku bibi Musala nkomyawo damu olumbe Museveni twambule gandule taina locus taina bafaza bangi abatuukirivu Musala tali mu bafaza abatuukirivu. Bwana mukuru. So what? Bwana mukuru. So what? Bafaza bangi abatuukirivu bemanyi Musala toina locus kwogera ku President Museveni. The mere fact in President Museveni yavuddeyo ku lulwe ne yenenya ngataka kiddwa nasingolinga utu Buganda fe abazalibwa mu Buganda abana steke mu Buganda tulina kwebuuza ki ekikola ki bisanga wano ku mutimbagano buli kimu kyoyagala omanya ate ye mwana muwala azawe yavuddeyo simanyi ebyawe ne Eddie Kenzo nasaba nti babawe debate era Eddie Kenzo actually yasaba nti babawe public debate era azawe nakkiriza nasaba azawe nasaba nti eno debate oba yakubaawo ebe mu ghetto kubanga mbuje byatandikira ndowooza nti ayagala n'abaana ba ghetto basobola okubanga balizoninga so tetumanyi oba ejja kubaawo ddi naye buli kimu tujja kubanga tukibatuusaako nga tuvuddeko ye Speaker wa Parliament Honorable Anita Among omwana avuddeyo n'amulabula n'amugamba nti byonna bikole naye tugeza kwerabira katambika nti era tukiwakana. Anita Among, Speaker wa Parliament mama. Totawana na kwetonda. Totawana kuvaayo kweyogerako mbwe simanyi akatambi ka bulimba. Tomala budde ebintu byewayogeddeko byonna bituufu. Ebintu byonna byewayogedde bwe biri. Bannaye twali tumanyi mwe temulina bulumi naye kewayogedde ebyo. Anita Among mama. Mama Kizigo, Auntie Caroline. Onyedde kutuzi ekkuba erikufulumya Uganda lyolimanyi kubira eyeekolera mazima kubira eyeekolera akuwa ekkuba oba olina fulumira if not kubira kakwenza otiyuke nga bukyali naye nga ebyokwegaana ebyokugaana akatambi ebyokugamba mbusimanya kajingire biveeko akatambi katuufu eddoboozi liryo temulina NT AI tekola maloboozi ga ssimu aga maloboozi g'owulira ga ssimu
so n'olwekyo Anita Anet Amongo ebintu byewayogeddeko byonna webiri. Omusajja yatta abantu bammweyo mu biyumba bya train. Nze no mbadde manyi wabyerabira kumbe bikuli wano. Bannange Anita Amongo ebintu byayogedde byonna owulira nga abijja wano ku mutima bimuluma. Naye abakazi muli batemo. Engeri Anita Amongo gy'obadde oliwawo omubiri nga toyinza tegeera nti gw'olinako obulume mu ggwanga muno kumbe olina ekintu wano. Kyekiseera ofaananeko nga kadaaga. Anita Amongo triple A kunyuka. Ate onagamba tetukulabudde nga tubijjemu omuzannyo. Anita Amongo fuutuka bw'oba otuuseeyo gy'ogenze tuwe ebinyo omulala otubuulire bye baakugamba okukola, otubuulire obadde okolera mu mbeera ki, bw'omala ebyo otubuulire n'omusimbi gwe wabba ogutokomoka. Obalaba basooka kuwa musimbi ne bakuliisa enguzi eno sanction ne ziruma. Ebungereza mu Amerika eyo zi Canada kumpi Europe yonna. How are you? Bababbako ente bulijjo twogera nga mulunga make sure those Baganda don't get the numbers. Kumbe nawe ekintu okimanyi nengo wali wabeekuyikamu ani akukoze ekintu ekyo. Anti kizigani akukoze ekintu ekyo omuntu oyo mubi nnyo. Amongo tubuulire omuntu gwe badde oyogera naye tumukalakate ku internet wano mpaka kuwulira bubi. Tubuulire omuntu oyo Anita Anet Amongo. Tujja kukaaba nga namwe mukaaba kati oli ku defense. Bambi tewedefending akatambi katuufu ebigambo bibyo eddoboozi liryo oliwo etteeso ebyaliyo byonna byatukawo olaba ng'oli mukazi mukulu teri kwegamba. Museveni oyo Amongo yayogedde akatambi gwe gwama wamakanda boze aba NRM wameri eddoboozi lya mazima. Nawe gendako ku defense otyo okwepiikya yakumugende mukweki. Nange bakugamba nti omutimbagano gwo tegulemererwa, oyinza okukola byonna obikole naye ng'oba omanye nti waliwo ekyokukujjukiza era nga tebigwa. Jjukira omukyalo oyo Anita Amongo ayogerwako essaawa when the right honorable speaker of parliament yali wa opposition nnyo, era Biden yali nga mukyala wa black oba yali dark skinned. Biden nga wa opposition nnyo. Naye munnange ebintu ebyakyuka yamanyi ki ekyaliwo. Ndowooza bambi n'alaba nti eri we wali ebifuna n'asala eddiiru, naye yali wa opposition nnyo. So munnange tomanye oba otambi akatambi ako ayinza yandivuddeyo oluusi natugamba nti munnange nakwogera biseera biri, oba n'agamba nti ku mulembe gwa ssaawa ya kakati ebintu bingi nnyo ebibaawo, naye nga ye kyamulidde akatambi okawulira kukatrendinga ate nga eddoboozi eryo lirye. Bajja kugamba nti AI, bajja kugamba nti ate kadoctored. Ebyo tebiremererwa ebyokugamba, naye ye ng'omuntu kennyini yamanye ekituufu kyekiriwa era ekyaliwo era akyaliwo ddi. Yabyogera ddi ng'asinziza ku ki obukambwe kyekyo munaffe. Naye nga nkugamba nga sinamaliriza era kigambibwa nti obukambwe bwava kubanga President Yoweri Kaguta Museveni yeetondera Abaganda, nti lwaki teyeetondera abateeso nabo kubanga nabo yabatta. Oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala. Tukyayina bingi nnyo gwe tuula butuzikalira nywera byonna tujja kubanga tubikuweera, tujja kubanga tubikutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Mukwano gyange yonna gye muli manye nti tubaagala nnyo era tubagalira ddala era tusiima
tusiimira nnyo nnyini ddala olw'omukwano gwe mutuwa temujjanga okwo musigala naffe tukoma